Akakiiko k'ebyokulonda e Kampala mukadde akakulembera Muhammad Omar Waso kavulumizza enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'obukulembeze bw'abasiraamu ku mutindo gwa wansi okubira ddala ku mutinira ogw'omuzikiti okutuukira ddala ku lukiiko olufuzi olwa Uganda Muslim Supreme Council ng'asizira lukulonda mu lutuuziddwa ku ofiisi y'akakiiko kano e Kampala mukadde Waso alambuludde ku ngeri okulonda kugenda okutambula kwa kutandika nga 18 omwezi guno. Myaka 18 okweyongera waggulu be bagenda okulonda. Abagenda okulondebwa myaka 21 n'okweyongera waggulu abo be basiraamu abagenda okulondebwa. Omusiraamu oyo ate kubanga ali good practicing Muslim mu kitundu ekyo. Omusiraamu oyo ate kubanga ali mu kitabo kya imaamu. Akisizanga enteekateeka zino bwe ziwedde n'alabula abasiraamu ggwe obutatabiikiriza byabufuzi mu kulonda kuno. Wekola mulimu gwo tufune elections ennungi nga ziri well coordinated ate nga ziri dedicated mu butuufu bwazo. Waso asinga yakuliriza Mutwale 15 akakola Kampala okwongera okubangula ku ngeri enteekateeka y'okulonda ng'egenda okutambulamu. Ensinga yeetabiddwamu n'omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Mvawala nga wano alambuludde ku nteekateeka y'okulonda efulumiziddwa abantu n'abasaba okweteekateeka obulungi. Era obuvunaanyizibwa bwabwe buli luddawa okulonda kuno ntukwala kuyingiriramu olwa. Ategeeza nti buli muzikiti mu ggwanga buguli ogw'eddembe okutamukulula kuno singa guba gwagala. Alabudde abooledde obuvunaanyizibwa okulonda kuno obutenyigira mu kwesimbawo kubanga kwakusazibwamu. Information webe fulumye ekutuuseko omukulembeze kiba kitegeeza nti sooka osomemu olabe information eyo yaani oyo tutera okuwandikira ono no. Information yaffe etera okutuuka ku imaamu. Bwetuuka ku imaamu tusuubira imaamu okuyiteeka ku nosibodi y'omuzikiti. Tosuubira nze ate kuva eri kubuulira nti kati wagifunye nti nagifunye. Abasiraamu gabagaba tebagimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.